Olunaku olwaleero ntutte akadde okubeera nga nnoonyereza munnange ate ku mukyala Sheebah Karungi bye ŋŋenda okubeera nga nkulagakokko bannange alaze ettabbu wali gabadde maanyi meereere kw'ossa ate ne Spice Diana ŋŋenda kubeera nga njaja nabyo munnange ate mu maaso kw'ossa ate ne Rema Namakula oh my God ŋŋenda kubeera nga njaja nabyo munnange ate mu maaso awo kw'ossa ate ne muwala munnange ate wa Eddie Kenzo nabyo ŋŋenda kubeera nga njaja nabyo munnange ate mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo bampita Geminati Nsezaaku Geminati Yogi mu byonna nno munnange kansookekokko wali n'omukyala munnange ate Sheebah Karungi nga bw'ogezaako munnange ate okulaba post eyo gy'akoze. Actually ndowooza osobola munnange ate okusoma kasome kaako engeri gy'awandiisemu munnange ate statement eyo n'ateekako munnange ate ebifaananyi nga w'obiraba bannange omukyala ayogezza abantu obw'amawali ku bifaananyi bino ebibadde bikutte munnange ate vibe okwetoola munnange ate ku social media. Sheebah Karungi bannange akoze bode yebadde munnange ate eyogeza abamu obw'amawali bambi abadde ayaka ng'era bwe tumanyi nti no celebrity munnange oba olina munnange ate okushayininga naye kyakoze wali ye mukyala nno munnange ate Sheebah Karungi esayidi eyo bwe nti munnange ate bwe mucekinzeeko ku bifaananyi ebyo ebibadde bikutte vibe ku social media. Ku sayidi y'emu ne Spice Diana nno mukadde ke kamu awo naye n'ateekayo kaawo ebifaananyi bibadde bisatu nga bw'ogezaako okulaba naye n'alaga wali ettabbu abadde ashayininga. Kadresi kabadde munnange ate mu red kw'ossa n'okwedizayininga ebirala munnange ate ebigendeddeko nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mu bifaananyi ebyo nabyo bibadde bikutte vibe ku social media. Ku sayidi y'emu munnange ate muwala wa Eddie Kenzo muyite munnange ate Maya Musuuza esayidi eno bannange akuze jjukira nti nno mwana muwala ono actually yatudde munnange ate P7 era nga by the way ebibuuzo munnange ate PLE bamumaze munnange ate esayidi eyo twagala ati munnange ate omwagaliza munnange ate results munnange ate ennungi esayidi eyo mwana muwala munnange ate Maya Musuuza nkugambye nti nno muwala munnange ate wa Eddie Kenzo jjukira nti nno mwana muwala ono yamuzaala munnange ate Eddie Kenzo yamuzaala munnange ate mu mukyala Tracy Nabatanzi esayidi eyo so yoyo muwala we munnange ate amanyiddwa nga Maya Musuuza abadde munnange ate ne pasita Bugembe wali nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo nabyo bibadde bikutte vibe ku social media. Ku sayidi y'emu n'enkyekingakokko ku mukyala munnange ate Rema Namakula bannange yeekoze wali ebintu ne ŋŋamba oh my God abadde ayaka kye bayita okwaka ebiseera ebisinga nti nno ntera nnyo bagamba nti nno Rema Namakula kabeere bifaananyi kebeere vidiyo ng'agikoze n'agiwanika tasobola butateekako munnange ate Smile Eva ebeerako munnange. Munnange ate bw'abadde alabiseeko mu katambi ako omukyala Rema Namakula leero nno munnange ate bwe nti bwe nkoze ku zi updates zino kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obiturekere ŋŋenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.